Katugatandikira olunaku olwaleero naye sooka likinge au subscribinge ku YouTube channel ya FINA eya Newspark ate era olekewo obubaka bwawo mu comment section. Obadde okimanyi nti leero mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Olunaku olwaleero Kabaka wawezezza emyaka 67 egy'obuto. Twegatekwana ku Newspark channel okuba nti tuyozaayoza Ssaabasajja okutuuka ku mazaalibwa ge. Happy birthday Magulu Nyondo. Wetweyongerayo mukwano gwange omulungi Bwiino ku Pastor Jesica Kayanja atandise okuvaayo okusinziira ku KAYIMA. Ono nno tumumanyi naddala ku Facebook. Munange yavuddeyo n'ategeezanga mbu Pastor Jesica Kayanja yakwata mu kizigo. Bw'atyo bwe yavuddeyo n'ategeeza. Kakati okusinziira ku post eyo mukwano nga bw'ogiraba oyinza okugamba nti ffe aba Newspark channel ffe tuli mu kusala ebigambo. Okusinziira ku post eyo mukwano KAYIMA ye yagitaddeyo ku Facebook page ye n'agamba nti singa Pastor Jesica Kayanja abadde teyeekuuta muzigo nyabula mbadde sigenda kuba ku sayidi ye. Oyo nno ye KAYIMA n'agamba nti naye mutota tuwasalawo kwegatta tetulina kyakukola. Okitegedde nno mukwano. Naye nno bino we bijidde ng'olunaku olweggulo Pastor Jesica Kayanja yavuddeyo n'ategeeza nti ye ku myaka gya 55 takweka ng'abakyala balala bwe bakola. Ne bw'omusimbawo ne Jezebel mwana wattu nti oyinza okugenda ne Jesica Kayanja. Bw'atyo bwe yavuddeyo n'ategeeza. Likinga, subscribinga ate era olekewo obubaka bwawo mu comment section tubeera tubusoma. Namutebidde rights Kagude Choice mbaagala nnyo. Nga tukyali wa musumba Jesica Kayanja avuddeyo n'agamba nti omuntu yenna yeeyita omusajja, simanyi oba yabadde agamba ani, naye omuntu yenna yeeyita omusajja alekeraawo okuba nti nno ayingiza omwami we. Olwo nno tuba twogera ku Robert Kayanja oba musumba Robert Kayanja alekeraawo okubeera nga amuyingiza mu nsonga zino eziriwo. Ate era n'agamba nti omuntu omulala alina okuba nti nno aggyibwa mu biboozibozi bino ebiri mu kuyitingana ku mutimbagano ye Teddy Bujingo. N'agamba mbo eyeeyita omusajja alumbe ye. Twogera ku Jesica Kayanja alumbe Jesica Kayanja okusinga okuyingizaamu abantu abalala abatabadde mu lutalo luno. Katubeere nga tumukuwa obeere nti no omufuna bulungi. I cannot interfere my husband in these cheap battles. No, my husband is anointed for the land. Ye yafukibwako amafuta olw'eggwanga. Not to defend my skin or to defend my dresses. Sikuladdawo alwanirira ennyambala yange oba olususu lwange. Kaakati omuntu owokubiri gwe mbadde njagala okucautioninga ngamba abantu ababiri nti oba oli bablogger tetubagana kuwandiika, but I want you to caution you about two people. Omuntu owokubiri gwe njagala muleme kuyingiza mu kintu kino ye Teddy Bujingo. Amen. The next person I don't want for you to interfere in this thing is Mrs. Teddy Bujingo. She has suffered enough. Abonye mukazi wattu ekimala. She has been insulted enough. Avumiddwa ekimala. Everything you want to abuse me. Buli gwe byonna by'osonze by'opanze byagala okuvuma byolekeza omusumba Jesica. I am ready to take you. Ye mwetegefu biwanirira n'obbimira. I beg you. Nkwegayiridde. Anything you want to abuse Teddy. Gwe byonna by'oyiiya by'opanga okuvuma omukyala Teddy Bujingo. Abuse me. Byolekeza omusumba Jesica Kayanja. Because the Bible says, Bayibuli egamba, woe unto you zibasanze when all men speak of you. I know that word, so I'm ready to take it. Ndi mwetegefu okukikwata n'okukimira. She's an innocent woman. She's busy looking for something to eat for her children. Mukyala ali mu kwefulukuta ayiyiza baana be. Looking for how to survive herself. N'engeri gy'anaatambuzaamu obulamu bwe. So please don't abuse her. Temuddeyo ne mumuvuma. Abuse me. Kati ebivumo mu bisonde mu byolekeze. Kubanga nze nalumbye omwoyo wa Yezebeli. Tewali mulala. Pastor Jessica has
coming to attack the spirit of Jezebel. There is no individual, a wise person. When Apostle came out with a testimony, that's when Pastor Jessica arose to contend with this evil spirit. And it is only my mouth. So please, anybody, be man enough to attack me. Don't be weak bringing in other people. Because I will think you fear me. You feared Pastor Jessica. Amen. I'm ready to take the pressure. She's ready to take on the entire pressure. And I'm not going to go into a cave. No. And I'm not waiting for Jehu. Hallelujah. She's not paid. I'm not representing Miracle Center. Amen. The Miracle Center. I am representing myself as a pastor's wife. Who has seen an injustice in the land. So be strong and attack me. Attacking innocent people is a sign of weakness. And I now discovered that you fear me. Yes, the glory of God is upon you. No. Amen. Face me. Amen. Come and face me. Amen. I am the one attacking the spirit of Jezebel. There is no one in the land. Pastor Kayanja si muntu as I've told you that he's a man of God that keeps silence in his salvation walk. Pastor Teddy. And Pastor Teddy Bujingo, he's at home with her family. Oh no, Pastor Jessica. Amen. Pastor Jessica is before you here. For Apostle Kiguli, he came here to testify. And he came to testify not knowing that I'm fed up of that evil spirit. They are also innocent. They are testifying of the goodness of the Lord. Be man enough to take me on. Jessica. Bwe tugendako ewa Honorable Zaake oluvannyuma olw'okuba nti no ya surprisinga omwagalwa we ndooza ebifaananyi mwenna mwabiraba munnange avuddeyo n'atunnyonnyola engeri gye yakikolamu okuba nti no tebaamugwamu ate bamugoba kuba commissioner ate biki so kati mu mbeera eyo nga tannakyasuubira naye nga bw'omanyi nti ffe tukolera nnyo mu ttiimu mu ddala mu kibiina kyaffe eyo ekya NUP so ng'aliko n'emikwano gye ng'ali ne first lady waffe Babi Kyagulanyi ng'aliko ne mukyala Joel ng'era bw'obalaba mu bifaananyi nga bali mu byabwe baagala beesuubiza baagala kwetolako ka photoshoot kati nze bwe nategedde bwe nti nawuliriza ku masimu ne mpulira nga balina bye bateesa bali ku byabwe organize ka photoshoot kabwe n'engamba okay n'ekifo n'ekitegeera nenga kati nange kanja basookayo bajja genda okutuuka ngaza nange natuuse dda mu zi photoshoot zaabwe so ne beekolako bulungi nnyo ne bagenda nange nze nabasooseeyo babadde bayingira bwe bati nze yabasoose basookedde kulaba nze so it was a surprise. Bwe tutambudde obadde mulabi mulungi eri mukwano gwange abadde alaba mawulire gano naye nga tonnabakuba nti no subscribinga mukwano okikole kati obeerenga weegatta ku News Spark channel likinga commentinga ate era onyige akali ka notification baba kutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Tukwagaliza birungi byokka mukwano nawe osinza okuba nti no otulaba ne weekumire kweno yokka okuba nti no ekuwa amawulire ageesigika.